No, Bobby Wine. Let me tell you. Bobby Wine ekisooka message resonates with what people are going through. Poverty. Yes. Obwavu. Wamala. Abantu baavu. Bweguli ogo ekyo kituufu nnyo. Abantu baki? Baavu. Akasajja kaliwo akalaba akali omucere kololo akalugwa ne kagamba Museveni mulungi nnyo, Museveni agabudde alinga Yesu. That stupidity. Nga talidde wadde even a kilogram of rice. Tagiwezezza. Yes. Kwaba mwodde ku mucere tagulya. Wetwogerera mu Uganda. Singa otambula n'okola survey, abantu abalya miiru zebbiri batono, abasinga balya miiru emu olunaku. Abantu basiibirira obuugi nti kyekyemisana kyekyenkya. Sokoleke omuntu asobola okukeera ku makya n'atambula nga talina kaalidde oba n'agenda mu nnimiro n'akomawo n'alya ekyemisana n'anywa caayi omukalu omutali sukaali ne yeebaga. Kati bano abakola, abantu abasinga ssente ze bakola zibasobozesa kulya miiru emu olunaku. Abalidde ku mirimu tebaddamu kulyaka. Abalidde awaka bafumba kibukimu ne balya ekyemisana oba ne balya ekyeggulo, balina engeri gye baabikolamu. Kati tunyweyo kacaayi tulireke emiwogo oba tunyweyo akacaayi mazzi, banywa mazzi. Gwe n'obuugi bw'oyogerako abasobola okwafoodinga okubunywa batuno. Sokana kalutse replica ya bili. Nze ndaba 1980 era ndaba nti fairness sigisuubira kubeerawo. Kuba abali on opposite olwalira aba National Resistance Movement nga bakozesa akatiko k'ebyokulonda omuli okugulirira abaawa aba NUP emikono okubeera nga bagamba nti emikono egyo bagijingirira bayitirivu Bafiona Nyamutoolo byonna bangi nnyo abali on opposite kyekimu ekyalo mu 1980 twalina no opposite mu Kampala olwaleero Kyagulanyi yayingidde Kampala amasasi tear gas wano we nabadde nakkiriddeko wammanga ne amaaso actually nga tosobola kusembera wali abaasembeddewo babadde courageous niye abasinga. Let me tell you, abantu ababadde bategese okugenda ku lukuŋŋaana awo ndoza teyaweze na 10%. Okay. Abasinga babadde abeekazo babadde eri ku lwekazo ne balingiriza eyo abeeno oluguudo luno oluva e Kawempe. Yes. Okuva wali e Bwaise okutuuka e Kawempe olwabadde lukwatiridde. Yes. Naye nga abantu bagaffe katumuteege wano bw'anaaba ayise wano tumulabeko. Ate nga n'abasirikale tebabakkiriza kugendayo. Ekyewuunyisa ti abantu beetaddemu ssente bagende ku rally. Poliisi mwabaddemu n'amagye yes. ne babalemesa temugendayo. Era emmotoka zabadde zikoma ku ttaano ezimu nga bazidivertinga zikwate olw'empereero. Kyokka nga wali ku bayitawo bati nga kwa Kamwesi nga wakwatiridde kuba byonna babimbuulidde baki bajaasi baaganye olukuŋŋaana oddukube Wambogo ku kisaawe Wambogo wa wanene ne bamugamba badde wali wa growers jukira si wanene nnyo kantu kafunda kye babadde baagala aleme kuweza bantu niye ate abantu abaagenzeewo nze mu estimation yange tebaaweze 10% kwabadde balina okugendawo abakwatiridde abalala basigadde mu maka ne bamwota buliro ku TV abalala kwabaddeko emikutu omanyi giraga live abalala babadde online omuntu n'ateekako data alabe Bobby Wine bw'ayogera musuma nawo byewunyanga bwembyewunya kyokkanga oliye basobola omuteeka ku teri n'agamba nti ateekeko data amulabe. Kitegeeza nti abantu we tutuuse bakooye ne bagamba ekimala kikola ki military GSM ab'ebyokwenda bagamba nti Kyagulanyi yakyankalanya Kyagulanyi takyankalanya nti lye libadde peaceful ne katimbu abavubuka be ne baani be bakyankalanye. Kati kansoke embuuze. That's what we are seeing. Kansoke embuuze
ojjukira abavubuka b'NRM abanyagulwa Kampala bulungi nnyo nga tetunatukana mu campaign bakabatwala mu kooti emirundi emeka abo bali mu kamyufu k'NRM bakabatwala mu kooti emirundi emeka sinalabayo n'omu wawulidde nti waliwo media followings nti baabano babatutte mu kooti kitegeeza baabata naye n'osiba abaana ba NUP mwezi gumu 2 mwaka 2 3 5 n'obayoola kuba bayambadde bino tebabye musuma b'NRM tebabakwata they were not arrested actually abababba yes babba ne babba bwe bakuba abantu bwe bakola ki scot free ne batambula ne bakola ki ne bagenda ne bano ekisooka Bobi Wine yayagalwa ekyo kyenkubuulira nga sikukisiza ate nkubuulira sikubuulira nga mmale nange kanjogere nga nnabbi Bobi Wine ayagalwa aliko feva ya Mukama abawooza nti Museveni Mukama yamuleeta fine Museveni bw'abanga Katonda yamuleeta era Katonda asobola okumuggyawo ate tagenda kumuggyawo nga takozeseza bantu he uses people I agree ka this time aleese ndi Bobby azze ate neerunyiza Rutuumake yekirusoke Kituuma Rusoke Kituuma ye Kituuma Rusoke yes naye ate gwe olimbye nnyo gundi yali akusinga okulimba asuse ku mukwano go Fred Enanga yalimbisanga magezi naye ate ono n'akatoola kamubulamu Fred Enanga yalimbanga n'otomanya nti alimbye okujjako okutegeera naye ono ye alimbira ddala Kituuma Rusoke golooza b'oyogereramu basiru people are wise today tosobola gamba nti abantu abatalina mundu nti basusonkereza munonya kubakwata why do you deploy lwaki ku nkuŋŋaana z'NRM bwe mugenda okudeployinga mubaleka ne bakola bye baagala ne mutuuka n'okuleka aba NRM balemese Kyagulanyi okugenda we yandibadde agenda ne mubeegattako bwegasi n'okubakuba emiggo ate waliwo n'omusiru omulala eyayogera wa poliisi yagamba simanyi nti abeesimbyewo balabika tebalina byakwogera omujjukira oyo mu basiru simulabanga yaliko NBS TV era ne neewuunya TV okuwa abasiru boogere kubanga simanyi yaliko ne nani yaliko ne tebali ku gundi bali ku barometer ne Adam Kungu ne Adam Kungu kugamba abasiru ne mubaleka boogere bring the wise kyobalaba omanyi media houses nze nina kyenzigira bo balowooza nti ffe bannaddiini tetutegeera byabufuzi n'abantu abalala bonna nti temulaba oba others nti tebalaba wakati oyo omupoliisi n'atukugamba nti abeesimbyewo tebalina byakwogera kyova olaba bagamba nti babakuba lwaki muba how do you block a presidential candidate ng'alina mandate kyova olaba n'akulira ebyakakiiko actually bye byamusukka Simon byabaka oyo talina kyakukola kubanga he's not in charge the person in charge yakulira military Fe aba Fabrication Media Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya okulinaana Tree Shade Nursery and Primary School nga ffe bakafulu mu kwokya mu kudesigninga n'okukola buli kimu gambanga branding concept development interior branding wall branding okutunga engoye zonna ez'amasomero ez'ofiisi embroidery ng'olwo tutunga ku lugoye ne tuteekako design yonna oba akafaananyi konna nga tukozesa wuzi signage printing promotion material eza buli ngeri tent and activation tables gondola fabrication ne 3D designing eno nga ya computer screen printing material fabrication van and vehicle branding product display units nga buno bw'oteekako ebintu byo mu supermarkets janguko Fabrication Media Uganda Limited wane Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga ku 0777
44 26 9 oba ku 0701 04 69 62. Tusanyusa okulaba era tujja kolagana nnyo naawe. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo 2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale tubaniriza nnyo abali ku Uganda ey'enkya makya olweggulo akawungeezi kano akolwaleero. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala, tuli Kawempe eno mu kibuga Kampala. Ndi ne Musuma Moses Solomon Male. Wetukwedde vidiyo ennaku zimu ziri 25 mwezi gwa Novemba mwaka 2025. Tuli mu mood ne fever ey'ebyobufuzi ebiyitiridde obuyitirivu ennyo omuli akalulu saako n'okunoonya akalulu ba campaigns eza presidential saako n'ababaka ba parliament, local government saako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Era bingi nnyo ebyogerwa, ebikikinike, okutiisatiisa n'obutemu obugenda maaso obukolebwa ku ba opposition okusingira ddala ba NUP. Buno obukolebwa okusingira ddala bavubuka bakawuula ab'ekibiina ky'NRM n'ab'ebyokwerinda. Tuzze tulaba enfunda ezitali zimu oba ez'enjawulo ng'ab'ebyokwerinda bo bennyini ate be basosonkereza balina okukuuma eddembe ate be batabangula emirembe. Ebyabadde Kawempe bikwoleka nti ddala kituufu kye tugendamu si kalulu k'amazima obwenkanya n'okugamba nti kanaabeeramu emirembe. Yadde ng'abamu baatandise ddo preachinga a peaceful election naye ate abakategese bennyini n'ab'ebyokwerinda be batabangula emirembe ate ne baga nti opposition abakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ate be bakola effujjo. Kaakati Musuma Moses Solomon Male ennaku z'omwezi 24 lwabadde lwa bbalaza olwa Ssabbiiti eno gye tulimu. Ekyemisana ndooza n'ekyenkya baalidde ttiya gas ndooza n'amasasi bye byabadde ku menu yaabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne babadde bazze mu Kawempe muno, Kawempe North ne South, okuyega akaluko bwa president saako n'obubaka bwa parliament ne local government ku LC5 saako n'abasatu n'abalala bwe batyo. Gye byaggweredde nga bangi balumiziddwa ng'abamu bavuddewo n'ebisago. Sinnamanya oba waliwo omukyalo oli gwe baasindiza abantu abo emmotoka be yakonye ya patrol abagize ne bagwa mu mwala. Simanyi oba omukyalo oyo yafudde. N'abalala baakwatiddwa. Poliisi ne tugamba processions eziweze naye ate tulaba ebya NRM byo tebabyogerako. Naye kale mbajjukiza nti ennamba eyo gye mulaba ku screen ya Musuma Moses Solomon Male mulunzi, mulimi ate era kansala abantu bonna abafumbo, abayizi n'abo abayita mu kusomoozebwa okutali kumu ate era nga y'omu akyakulembeddemu okulwanisa omuze ogw'okusirika ennengo oba ogw'ebisiyaga. He has stood the test of time. He has been consistent for 2 decades mu kulwanyisa ebisiyaga ate era n'okulaba nga ayimirira n'abantu. I think he deserves the title of being a pastor olw'ensonga nti he has pastored era alunze endiga mpitirivu nnyo. Era ndowooza bwe tubeera nga twogera omusumba ali ku sayidi y'abantu oba ayimiridde n'abantu ye Musuma Moses Solomon Male gwe yeetaaga okwaluliza amagye ag'enkoko aga
sekoko oyina mbaata ezitali kabuzi naye n'ebinyonyi bw'ebityo byonna osobola okugaleeta ewe wano wetutudde wennyini oyambukira ku poliisi y'e Kawempe. Awo wennyini bw'otuuka waliwo stage ya boda basobola okuleeta ewuwe nusu lukumi lwokka bakutuusa. Bw'oba oyina amagi oyagala kulunda nkoko oba ebinyonyi byonna osobola okujja n'omwebuzaako era n'akuwabula. Alina n'emmere y'enkoko eri ku mutindo ogwa waggulu. Ate era musajja mulimi bw'oba weetaaga byonna ebigwa mu poultry farming saako ne agriculture osobola okumwebuzaako ze nnamba ezo era ojja kubeera nga omusinkana mubeere nga ate naawe era ofuna kye weetaaga. Musumba obulamu bulungi ekyabadde eno olunaku lw'eggulo nga 24 simanyi bw'oyinza kidescribinga. Kati gwe simanyi gwe tobeera Kawempe era tewabadde Kawempe era saabaddeyo. Yes. Na postinze ku mukutu gwe bayita Uganda Journalist Safety. Wujja safety. Ekyanneewuunyisiza buli omu nga bw'omanyi okwekuniza kye omuli ye yataddeko n'agamba thank you Pastor Male. The rest were totally silent. Nimbuuza bannamawulire omulimu gwabwe gwafuuka ki? Kukonsuminga bye babalimbye nti kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Bangi nnyo abatali ku mulamwa abayitirivu. Era nabadde nsuubira nti bagenda kuteekinga on. Njagala okwebaza nnyo bannamawulire abasobodde okureleyinga ebyabadde Kawempe. Through thick and thin kubanga bannamawulire kati baatuuka ku kutiisibwatiisibwa. Yes. Tiwafulumya story nga ejjayo ekituufu Kyagulanyi kyali ne ttiimu yebamugaa gwe tujja kusiba tujja kukwata tujja kuggala olupapula lwo tujja kuggala media house yo. So batono nnyo abasobola okuriskinga ne bagamba katugafulumye. Era abasinga ekyamazima kiri nti ndala etali nayo. Ekyamazima kiri nti kyannaku titugenda mu kalulu naye nga akategese si mwetegefu kuva mu buyinza. Ojukira mu 2021 nagamba sente z'omuwa omusolo zifiira bwerere ne twewula n'amabanja ne tukuba kalulu. Kyokka nga eyeesimbyewo tewali njawulo ne Omar Bongo. Omar Bongo yali president wa Gabon. No Zambia Fire ayinza okuba nga ye musajja ye president akyasinga obumpi ku lukalu lwa Africa. Naye yayambalanga engatto ya Gabon, engatto ya platform ye yagireeta kuno ne bell bottom. Kati yayambalanga bell bottom ebike ku platform alabike ng'omuwanvu nenga yali mumpi. Naye nga akiri gy'alina buli lwategeka okulonda yeesimbawo yekka. Actually Gabon yali one party state. Wano tulinga abali mu one party state. Ekyamazima kiri nti tulina ekibiina kimu government kyemanyi president kyamanyi under the guise of multi-party dispensation. Ebirala byonna byo bibalibwanga ebitali bibiina bwe bigamba nti bikunga abantu baabyo babalabanga bayeekera. Abasaana okukwatibwa bayingire obuduukulu basibwe bagulweko treason. Kubanga bwe tubeera mu multi-party dispensation kitegeeza nti tukkiriza twawukane mu ndowooza. Ate buli omu abeera ne goals ze mu byobufuzi. Ate buli omu abeera ne manifesto ye. Tize bwe naakubeera mu buyinza ngenda kutuusa eggwanga lyange ku kino na kino na kino. Naye ekyamazima kiri nti mu mbeera mwe tuli ne Kyagulanyi bano bannaffe ba Nandala Mafabi n'abalala tebaweereddwa omukisa kulambika biki bye bagenda kukolera ggwanga. Wabula buli lwe babanga abategeka okulambika masasi, tiyagasi, kukwata bawagizi, kugumbula nkungana kubalemesa kwogera. Kubanga omuntu eyandibadde articulatinga issues ze for 4 hours bw'omutawaanya n'aba nti alina kwogerera ddakiika 3 oba ssaawa emu amalirize ate nga kyasooka kwe kunnyonnyola gy'ayise. Tuyise masasi, tuyise mu tiyagasi, bakuta abagoberezi baffe, bakoze eki n'asooka kunnyonnyola ebyo. Kitegeeza nti issues tagenda zikwatako ate nga abantu bano abeesimbyewo balina issues. Kyagulanyi alina issues, Nandala Mafabi alina issues. Era owulira Nandala Mafabi buli gy'ayita nti omanyi ye yali wa World Bank. Nti tewali gavumenti nkaafiiringa eno egamba nti egenda gaggawaza abantu naye ng'ate baavuwaza. Ye manifesto ye Nandala Mafabi. Naye ate naye taweebwa mukisa ku articulatinga issues. Bamuzibira bakuba ate bwe butuuka ku Kyagulanyi
ne gubula asala ne gujja bagira. Lwaki otegeka okulonda ng'ate otya bakuvuganye? Bwegamba bugambi kyovola banze Amin mwagala era today by the way Amin is my hero. Mbuuza lwaki yagamba nti life president kuba abantu baali bamwagala era ekyamuleetera obuzibu be bana abaasoma ba Museveni okumuyeekera aye ne bayita mu bantu abalala nga bannaddiini bajjana ne wamu ne batandika okubattisa n'okubatta bwe bamala okubatta kati ne bagamba nti Amin yabasse era bulijjo mbuuza kankikubuuze Janet Luumu ekyamuttisa kuwagira bayeekera kubatambuliza ssente zaabwe kulaba nti abaagala okuyingira obuyeekera abawandiika abawaayo ekyokusatu okutambuza ebyokulwanyisa byabwe ebyo byamuttisa olwaleero Bobi Wine talina mmundu not even one bw'ayambala combat uniform ye ya red n'akakofiira ayambala nga muvubuka takutte mundu ye musajja azze nti kalulu ne Kizza Besigye kyekimu naddala Mafaabi kyekimu ne bwe baba nga basobola okuyisibwa nga ba terrorists ne bayisibwa nga abayeekera olowooza singa president waffe Museveni Janet Luumu yalivinga oba alivinze mu bukulembeze bwe oba mu bufuzi bwe yandimuleseewo bw'oba osobola okukwata talina muntu ojjukira ekyali e Kasese ne balumba abalwenzuluulu omusajja erweru n'alagira ne bakuba tututu naye nga be bakuba balina migo gyabwe balina busaale bwabwe balina mafumu gaabwe ne bagamba nti abo baagala kujjako gavumenti bagiyirako Kasese sometimes we have to reason babagirako gavumenti ya Uganda basobola okugirako e Kasese tekisoboka kati abo abantu babattira ki kati suppose Janet Luumu lived today under our own eyes nga buli omu alaba olowooza yandisobodde okusustain obulamu kyovula aba bannaddiini abaliwo bonna basirika batya by the way oyinza n'okulowooza tetulina bannaddiini batya ensonga ebatiisa argument eri bweti bw'aba Amin yasobola okutta Janet Luumu naye nga Janet Luumu ebyokulwanyisa yabirina na bino ng'ate ono abatalina mmundu abatalina intention yakukwata mmundu babakwata ne babayiribya masasi tiyagasi biki agani ono waba asobola okusiba Besigye n'asiba Haji ani Lutale Bobi Wine ne bagenda omulumba n'omukumi we ne bamutta Kawuma ne bagenda eno ne batta ekyali yali yiganga ye bafa mu 2021 eruuka ne bagenda Kalangala kyekimu abaana batalina byakulwanyisa abatalina na intention ya kukwata mundu bo bali ku kalulu kubanga Bobby is so clear nti bendera gyakutogeraba gyakwata nti tetwagala masasi wabula akalulu kano buli omwaka kube ate bw'omala okukakuba kakuume balime kabba ne bano be bawa enguzi babukyange temubawa mwaganya. That is his statement. He's preaching a peaceful campaign. Peaceful election. Yes. Is what he's advocating. Nebo chiba nti osobola okukwata abaana be ate neerunyiza Rutuuma ye Rusoke. Chituma Rusoke. Chituma ye Chituma Rusoke. Rusoke, yes. Naye ate gwe olimbye nnyo. Gundi yali akusinga okulimba. Asuse ku mukwano go Fred Enanga. Fred Enanga yalimbisanga magezi. Ate ono n'akatoola kamubulamu. Fred Enanga yalimbanga n'otomanya nti alimbye okujjako okutegeera nnyo. Naye ono ye alimbira ddala Chituma Rusoke gwolooza bw'oyogereramu basiru. People are wise today. Tosobola gamba nti abantu abatalina mundu nti basusonkereza. Yeah. Munonya kubakwata. Why do you deploy?
lwaki ku nkuŋŋaana z'NRM bwe mugenda okudeployinga mubaleka ne bakola bye baagala ne mutuuka n'okuleka aba NRM balemese Kyagulanyi okugenda we yandibadde agenda ne mubeegattako bwegasi n'okubakuba emiggo ate waliwo n'omusiru omulala eyayogera wa poliisi yagamba simanyi nti abeesimbyewo balabika tebalina byakwogera omujjukira oyo mu basiru simulabanga yaliko NBS TV era ne neewuunya TV okuwa abasiru boogere kubanga simanyi yaliko ne nani yaliko ne tebali kugundi bali ku barometer ne Adam Kungu ne Adam Kungu kugamba abasiru ne mubaleka boogere bring the wise kyobalaba omanyi media houses nze nina kyenzigira bo balowooza nti ffe bannaddiini tetutegeera byabufuzi n'abantu abalala bonna nti temulaba oba others nti tebalaba wakati oyo omupoliisi n'atukugamba nti abeesimbyewo tebalina byakwogera kyobalaba bagamba nti babakuba lwaki muba how do you block a presidential candidate ng'alina mandate kyobalaba n'akulira ebyakakiiko actually bye byamusukka Simon byabaka oyo talina kyakukola kubanga he's not in charge the person in charge yakulira military era wangamba wano nti akalulu ka mirembe nenkugamba sofa kyabikkako musumba campaign ziba zaali sofa nga batubisa akatambala naye kati olabira ddala nti please you are going nowhere ye message military GSM abebyokwenda bagamba nti Kyagulanyi yakyankalanya Kyagulanyi takyankalanya nti luye libadde peaceful ne katimbu abavubuka be ne baani be bakyankalanya kati kansoke embuuze that's what we are seeing kansoke embuuze ojjukira abavubuka be NRM abanyagulula Kampala bulungi nnyo nga tetunatukana mu campaign bakabatwala mu kooti emirundi emeka abo bali mu kamyufu ke NRM bakabatwala mu kooti emirundi emeka sinalabayo n'omu wawulidde nti waliwo media followings nti baabano babatutte mu kooti kitegeeza baabata naye n'osiba abaana ba NUP mwezi gumu 2 mwaka 2 3 5 n'obayoola kuba bayambadde bino tebabbye musuma benalem tebabakwata they were not arrested actually abababba yes babba ne babba abantu bwe bakola ki those scot free ne batambula ne bakola ki ne bagenda ne bano ekisooka Bobi Wine yayagalwa ekyo kyenkubuulira nga sikukisiza ate nkubuulira sikubuulira nga mmale nange kanjogere nga nnabbi Bobi Wine ayagalwa aliko feva ya Mukama abawooza nti Museveni Mukama yamuleeta fine Museveni bw'abanga Katonda yamuleeta era Katonda asobola okumuggyawo ate tagenda kumuggyawo nga takozeseza abantu he uses people I agree ka this time aleese ndi Bobby azze nabadde nkugamba Omabongo yategekanga akalulu naye nga yeesimbawo yekka naye nga mu kwesimbawo yekka tavuganyizibwa ate nga ye takuba kalulu ne mukyala we takuba kalulu ne family members be lumu owa BBC yamugamba naye President Bongo mutegeka kalulu buli kiseera ne weesimbawo wekka nyate tokuba kalulu why gwe tokowa bukulembeze naga nti no nze gwe mulaba wano seerondangako era seesimbawo banka kabukasi okwesimbawo okukakasa nti seesimba nze banka kabukasi nzindabiraawo nze sikuba kalulu mukyala wange takuba kalulu ne ku polling station sigendayo era seewandiisa zibanunda bulonzi kati nkoleki nolaba dictator bwa stupefying abantu kyokka nga bwe butuuka mu kalulu mundu yeesimbyewo yekka afuna 99.9% ye Omabongo kati wane waffe President Museveni ategeka akalulu naye nga system yonna agimakinze sure nti teri supposed kufulumya president mulala okujjako ye yes ekitegeeza tugenda mu kalulu as a mockery of democracy
kubanga bweteba mukara ya democracy twandibadde nga Bobby akampaininga nga bwayagala omanyi kankuzeko mu 1980 omanyi ekyaliwo singa semwogerera asobola okuzuukira nannyonnyola bye twayitamu nga tukampaininga tewaliwo difference ne byakyagulanyi mu kalulu k'ekinana kubanga mu kalulu k'ekinana ba opponents aba DP bakwatibwa bangi ekyokubiri balemesebwa bangi okwesimbawo ne bayita UPC neyitamu unopposed ekyokusatu bwe twatuuka mu kulangirira akalulu Paul Muwanga assumed ground powers is the Electoral Commission of the time era Paul Muwanga yereleasinga results bwagenda ozireleasinga nga UPC yewangudde tewali lukuŋŋaana lwe twakuba mu Kampala kuzinzijukira gwagwa mirembe zaalinga tezinnaggwa nga batukuba mu masasi tear gas nga tubuna emiwabo nze ndaba 1980 era ndaba nti fairness sigisuubira kubeerawo kuba abali unopposed olwaleero aba National Resistance Movement nga bakozesa akakiiko k'ebyokulonda omuli okugulirira abaawa aba NUP emikono okubeera nga bagamba nti emikono egyo bagijingirira bayitirivu Bafiona Nyamutoolo byonna bangi nnyo abali unopposed kyekimu ekyalo mu 1980 twalina unopposed mu Kampala olwaleero Kyagulanyi yayingidde Kampala amasasi tear gas wano we nabadde nakkiriddeko wammanga ne amaaso actually nga tosobola kusembera wali abaasembeddewo babadde courageous niye abasinga let me tell you abantu ababadde bategese okugenda ku lukuŋŋaana awo ndoza teyaweze na 10%. Abasinga babadde twabadde abekazo babadde eri ku lwekazo ne balingiriza eyo abeno olugudo luno oluve Kawempe okuva wali ebwayise okutuuka Kampezi olwabadde lukwatiridde ninga abantu bagaffe katumuteege wano bw'anaaba ayise wano tumulabeko ate nga n'abasirikale tebabakkiriza kugendayo ekyewuunyisa ti abantu beetaddemu ssente bagende ku rally poliisi mwabaddemu n'amagye ne babalemesa temugendayo era emmotoka zabadde zikoma ku ttaano ezimu nga bazidivertinga zikwate olw'empereero kyokka nga wali ku bayitawo bati nga kwa Kamwesi nga wakwatiridde kuba byonna babimbuulidde baki bajaasi baganye olukuŋŋaana oddukuba ewambogo ku kisaawe wambogo wa wanene ne bamugamba badde waliwa growers jukira si wanene nnyo kantu kafunda kye babadde baagala aleme kuweza bantu niye ate abantu abagenzeewo nze mu estimation yange tebaweze 10% kwabadde balina okugendawo abakwatiridde abalala basigadde mu maka ne bamwota buliro ku TV abalala kwabaddeko emikutu omanyi giraga live abalala babadde online omuntu n'ateekako data alabe Bobi Wine bw'ayogera musuma nawo byewunyanga bwembyewonya kyokka oliye basobola omuteeka ku teri n'agamba nti ateekeko data amulabe kitegeeza nti abantu we tutuuse bakooye ne bagamba ekimala kikola ki no Bobi Wine let me tell you Bobi Wine ekisooka message ye resonates with what people are going through poverty obwavu wamala abantu baavu bweguli ekyo kituufu nnyo abantu baki baavu akasajja kaliwo akalaba akali omuceere kololo akalugwa ne kagamba Museveni mulungi nnyo Museveni agabudde alinga Yesu that stupidity nga talidde wadde even a kilogram of rice tagiwezezza kwaba mwadde ku muceere tagulya wetwogerera mu Uganda singa otambula n'okola survey abantu abalya miiru zebbiri batono abasinga balya miiru emu olunaku abantu basiibirira obuugi nti kyekyemisana kyekyenkya sokoleke omuntu asobola okukeera ku makya n'atambula nga talina kaalidde
oba n'agenda mu nnimiro n'akomawo n'alya ekyemisana n'anywa caayi omukalu omutali sukaali ne yeebaka. Kati bano abakola abantu abasinga ssente ze bakola zibasobozesa kulya mmiiru emu olunaku. Abalidde ku mirimu tebaddamu kulyaka. Abalidde awaka bafumba kibukibu ne balya ekyemisana oba ne balya ekyeggulo, balina engeri gye baabikolamu. Kati tunyweyo kacaayi tulireko emiwogo oba tunyweyo akacaayi mazzi, banywa mazzi. Gwe n'obuugi bw'oyogerako abasobola okwafoodinga okubunywa batuno. Okumanya omulembe guno gwavuwaza bannayuganda, Museveni yatuuka n'okusomesa abantu endya y'akawunga. N'aleeta minzaani asomesa abantu okulya akawunga kilo emu. Atusomesa bwe tuyinza ogirya abantu bameka? 10. The male version of Maria Antoinette. Naye nga ddala kilo emu abantu 10 ebakusa okujjako obunaku obuyitiridde. Now okumanya abantu baavu, genda bitundu abaana abatasoma bayitirivu obungi. Nze mbeera wano mu Kawempe, abaana abatasoma bangi, abazadde abatendeberedda bangi. Abaana bali kuno primary dropouts, secondary dropouts, n'abalala ba droppings out of university. Tebalina ssente. Genda abantu abalwala ne baba nti medical bill basobola ogifuutinga. Abasinga baba mugamba nti treatment ejja kumalawo mitwalo 3 ng'agenda ku pharmacy nga gamusawo nti nfuniraayo doozi ya 5. Bw'ambira n'awulirako obulungi taddayo kuba ne ssente tazirina. Bwe bumala ne busituka buto, resistance gye buba bulina, kyova olaba njagala ogende obuuze ba scientists. Kwa twakola research ne Dr. Sewankambo. Antibiotic resistance eri waggulu nnyo. Antibiotic resistance kitegeeza ki? Nti eddagala eribadde likolako terikyasobola kukolako kubanga wakozesa bubi eddagala, tewamira doozi kugimalayo. Kati akawuka kazimbye resistance teri eddagala eryali lisobola okukajjanjaba terikyasobola nga terikyali effective. Okiraba va mu lino lye tuliira mu bisolo ng'enkoko, nte, mbizi n'ebirala ne tufuna antibiotic resistance, n'ebisolo nabyo ne bifuna antibiotic. By the way n'abalunzi, omulunzi bw'agula eddagala kasita enkoko ziwulirako obulungi ng'alivaako ye titannamalayo dosage. Kati obulwadde bwe bumu bwe buddamu, kati eddagala ly'abadde akozesa liba terikyasobola bukolako. Kyovula tuyita antibiotic resistance. Naye kivudde ku ki? Bwavu. Buki? Bwavu. Omutasobola ku affordinga kumalayo dose. Tasobola ku affordinga kumalayo dose. Treatment nga bagimuwadde, nga bagirecommendinze, nga bagiprescribinze, tagisobola. Olw'obufunda bwaki? Bw'ensawo. Poverty. Obwavu tubulabira ku nnyambala y'abantu. How many people basobola okwaffordinga engoye empya? Mivumba, underwear. Era mu butale bw'omubuulo obalaba nga obutale bwe bubaawo. Mivumba ate tewali kinnuma ku mulembe guno nga kuzaala mwana n'omupiika emivumba. People can't afford. Wamala wandyogadde omwana w'okwambala emivumba. Ki ekimwambaza emivumba? Bwavu. Butasobola. Batasobola. Kyokka nga batugamba nti one nti bakita batya ki? Gains. Bazikola batya? Protecting the gains. Gains ki? Za kwambala mivumba na kulya ekibwa ekimu. Noyambala engatto mivumba, noyambala empale muvumba, noyambala essaati muvumba, noyambala ekkooti muvumba, noyambala ettaayi muvumba, n'osiba olukoba muvumba, vesti muvumba, esweta muvumba, jaketi muvumba, n'enkofiira muvumba, ne panta panjama muvumba. Maama n'ozaala omwana n'omwambaza emivumba okuva ku kawale, kiteeteeyi, sikaati, bulawuzi, saati, mpale, ngatto, kakooti. N'ogenda ku bamaama ne bambala peti mivumba, ne bambala engatto mivumba,
obutambala nabo ne basiba emivumba n'ogenda ku skati ne blouse mivumba n'obukaya ne basiba emivumba protecting the gains ne tugenda ku ndya gye nabaddeko omuntu eyalyanga ekyennyanja n'oli amagumba eyalyanga tilapia kibaati n'otandika okugula makanga asobola oba sikyo n'olya mukene naye nga bamutaddemu omusenyu oba bamukincuddemu musenyu abantu nga balya bubi. That's why tulina a lot of cancers ebiri mu mbuto z'abantu tebyogera n'ebyo ebyogera. So abaana bangi bali malnutrition. Genda ku mwana mugimu emulago gwongambe nti abantu bali bulungi era omuntu ayambala emivumba gwe n'ogamba nti kankuba akalulu nyongera okwambala emivumba nze mba nkutenda bugezi obutaliimu magezi kubanga omuntu yenna ategeera yanege naye ddala omuntu ayambala atya engoye z'abafu zo tuzeewonyeza tutya bannaffe nabo bambala ngoye z'abafu kagamba all that abaana tebasoma omuntu ne weesanga nti kyalina okwejjako kyekyokka kyalina the little property gyalina possession ke kataka abagwira ne bajja kuno ne batubbira kuno piki oba bajaji egula miliyoni ng'emu eri ewaabwe neetuuka okuba nti owa boda agivugira ku looni miliyoni 12 gavumenti egigyeko omusolo ne batuggyako amafuta omusolo ku mafuta ne zibeera siringi 1,500 olw'omusolo ku mafuta kyokka bwe bamala ozikuggyako ne bajja ne bakuwa tugenda bawaayo omukadde nammwe abakadde muli eyo ne bakuwa emitwalo 2.5 ayiwaasi emitwalo 2.5 tikuba kati ndi mukadde gavumenti egenda kumba n'olaba bambi abawedde ennyama ku magumba basimba layini babawo emitwalo 2.5 naye bagamba bazongeza ku 3.5. Is that what we call national social security? National social security ng'omukadde atambula bamuwe emitwalo 3.5. Kiro ya sukaali egula 4,000. Mitwalo 3.5 kitegeeza bamuwadde kiro 10. Obunga baba bamuwadde kiro meka abantu musumba kibategeeza nti ejesatu ekitundu gya buli kwota buli mwezi kadhi ne bagikubisaamu kwota babadde babawo 2.5 buli mwezi nenga bazibawa mu kwota gye mitwalo 7.5 mitwalo 7.5 nga nze nakedde ku spendinga eddakiika 5 teziwera teziggwako eddakiika 5 kakati gw'ogamba mitwalo 7.5 ogiwadde namukadde era bannamukadde abali eyo bwe munaasiriwala twetaaga omuntu asobola okukyusa embeera mitwalo 3.5 even 10 you are not worth mitwalo 10 okiraba ate jjukira nti abakadde obulamu bwabwe bwetaaga okulya obulungi obulamu bwabwe bubeera ku ddagala obulamu bwabwe buba bwabwerende kumpi babanga abazzeeyo mu buto balina okulya obulungi naye ng'omugamba nti gwe oli waathi mitwalo 3.5 kuba gye bagambye kati gye bagenda kati ne ako bakayimbirira ti abakadde kati bagenda kufuna 3.5 muleeta akalulu munaabeera mbuzi bwe munaakakwata ne mukawaayo ku mitwalo 3.5 mitwalo 3.5 abasajja balimu kwewa butitimbe buli omu alina buwumbi bagagga bazibu nga gwe bagamba bajja kuwa mitwalo 3.5 nga nawe osiri wala bakufudde okimanyi nti embwa zange zirya bulungi okusinga abantu bangi mbuuza lwaki kati embwa zange nina obuto ne buli lunaku bunywa amata buli lunaku bunywa ku makya ne bunywa n'olweggulo okiwulira bwomanyi okulya ku nkoko. How many people can afford milk every day? Bano batukati ziri ku myezi 3 naye zinywa amata buli lunaku zinywa ku makya zinywa olweggulo kyokubiri zimanyi okulya ku nkoko nenga ndi enkoko embwa zirye
kyokusatu bwoba munesenero gakanguleyo ku kanyama nazo ziwute ku supu okiraba then nogamba nti zino kulya ku mukene zirya bulungi okusinga abantu balya ekibu kimu ne balya akawunga tekulinva ne balya emiwogo mitokose bataddemu omunnyo abono be balidde kyokka nga basiiba enjala baki bangi era mwe ne mugamba ti embeera erina kusigala bwetyo. They are protecting the gains. Everything must change. No, things must change. Yeah. Era kyovulaba nomwa government yaffe etegesa akalulu bwetekkiriza besimbyewo ku articulating issues kuba bwe tutandika oku articulating issues ekyamazima buli omu ajja kutegeera nti government terina kyetukoledde. There is nothing to protect. Katika nze ndi 63 at my age seetaaga kulimba. Nimbire ki at my age kikyesirabi. Obote one saamulaba nali muto naye Amini namulaba kuba nali nvuuse. Amini bye yakolera eggwanga ffe tumukaabira olw'ensonga yaleeta satellite. Mpoma ye yagizimba yazimba ne Yarua ne bagikuba. Simanyi kiraba ye yaddira se economy n'agikwasa bannayuganda nti yammwe si abagwira. Amini ligaseye will live on. Oba bamwogerako bibi oba bagamba nti yabeeranga n'emirambo mu fridge kati walabye bannakenya bwe bagamba president yennyini n'ayogera nti bannakenya babadde mu fridge and the president bigambo bye. Yes, true. Si byange president si yayogedde nti bannakenya babaddewa babadde mu fridge mbu they are experts in riots. Nabatadde mu fridge ne bakikaka. Kakati Amini bagambanga nti atta abantu n'abateeka mu fridge naye tewali mulambo nagumu gwe bajja mu fridge ng'agenze. Musuma tujjukizeeko the precursor ebyamaliriza ebyakomekereza akalulu ka kinaana gye byaggwera. Do you see the same things happening? 1980 waliwo discontent. DP yawangula akalulu naye tewaaliwo will erwana. Omuntu eyalina will erwana era nga ye yeetegese ye Museveni. The rest twalinga tujaganyaawo kiki tugenda kuwangula Semogerera tugamba tulina part B tugenda kuteekawo tujja kukolawo akatiisa bwe babba akalulu talina kye yategeka. But bw'otunuulira akaleero era mukwano gwaffe Museveni nze njagala oddeyo obeere Museveni wa 1986 otunuulye ebintu rationally oleme kuwuddisibwa na kubuzaabuzibwa. 1980 abavubuka abaalina wiiro okulwana tebaaliwo. Tebaaliwo. This time abantu batuuse ku kisenge. 1980 abantu baali tebatuuse ku kisenge. Okay. Abaali tebatuuse ku kisenge baali basobola okulya ekyemisana n'ekyeggulu. Emirimu baali basobola okugikola. Bizinesi zaali mu mikono gyabwe. Netudde nga omuntu atunda ettaka n'ateeka ssente mu dduuka ne wayita emyezi 6 nga bamubanja rent capital aweddemu. Mpuliriza abamu batabuse mitwe lwakugwebwako kinsimbi. So today kwegamba tukita tutya nti embeera gye tulimu abantu bangi beekyaye era mu kwekyawa kusindika asitamye. Omuntu atalina anything to lose okumukumamu omuliro akola ekintu tekimutwalira ddakiika. Omuntu yekka athinkinga twice naye bwe banaasaanyaawo ebintu byange yo yalina kyalina naye atalina kyalina talaba kyafiirwa. Tulina masses of youth, masses of adults. Okimanyi tulina n'abasajja abakulu nga tebalina mirimu. Basajja abakulu kati basekiyombekedde besulira bokka amaka bagasuulawo kuba tebasobola gayimirizaawo. Bayitirivu nnyo. Bali asula mu kazigo agamba nti bwajjawo enkyukakyuka nange ngenda nayo. Abantu abeekyaye bangi. So kati ate gavumenti ekoze bubi eya president waffe Museveni
yandirese Kyagulanyi n'articulatinga issues ze kuba kati by all means from all indications kiraga lwatu nti akalulu tekagenda kuggwa mirembe era bali ready okukabba kuko kuruku ekitegeeza nti abavubuka bangi oyinza obutabamatiza ku outcome ne Museveni bw'aba akawangudde mazima kizibu okumatiza abantu nti takabbi Musumba determination y'abavuka kye nalabye Kawempe ne kyendabye mu bitundu byonna kyabanja badde atambulira the determination ebadde etaliiwo luli eri bwe yali agenda eno abakuyetiya gas beyongera bangiza bakutte beyongera bweyongeza babadde bawadde instructions wano yes nti takubawo olukuŋŋaana babadde bamuganye oddukuba Kawempe wakitegedde ekyo yes bamuganye oddukuba ku grower yes abavubuka ababadde wabagizi ne bagamba impossible tewali kumulemesa ne bakuba tear gas baganye okwambuka baganye okudduka determination yeyo kunyonyola that courage kikulaga nti abantu bakooye ekyokubiri they are ready to pay the price okay they are ready to pay the price price efaanana etya they are ready even if it means death gwe kwata bw'okwata ninga bali ready to pay the price ekyo ku bavubuka nga bwe mbalaba gavumenti bw'eneerowooza nti poliisi ejja kukola n'amagye naye ate n'ekirala batono nnyo ababenefitinga mu tear gas tulina abajaasi bangi wabawulidde nga boogera gw'olowooza mu magye mulimu kamanda yekka mulimu CDF yekka mulimu bajeno bokka who fire the guns beba private aba ranks ezawa beba lieutenant beba captain beba majors beba singo okubeera mu operations si ba generals generals you really babeera mabega neze njagala okugamba bajasi mwandibadde mu restraining yourselves okuba abantu amasasi namwe poliisi change is like rest tewali yali amanyi kumaanyi g'eggye lya Amini amagye ga Amini gali n'emundu bagiyita G3 wagiwulirako wagirabako nosajja kunena G3 ng'ekuba essasi twa bano baleeta gundi baleeta bazitanga sabasaba eggye lya Amini ne liwangulukuka lyonna ne lisala ensalo not one remained okuggyako abaasala ne beegatta ku bayeekera ba UNLA abasigadde bafiireyo mu buwaŋŋanguzi abamu ne baregroupinga nga ba Ali Bamuze nga ba Moses Ali n'abalala ne baforminga Uganda National Rescue Front eya Moses Ali Sifuna Bani former Uganda National Army n'abalala. That was 1979. 1981 up to 86 Obote yatwala yali 1981 up to around I think 1983 82 Obote yatwala amagye Madi negera negocho obusiisira abalugwala abanubbi people of West Nile millions crossed over to Sudan bakomawo ku mulembe gwa Museveni. Now eggye lyali erya Uganda National Army lyakubwa 1986 lyonna ne lisala ensalo abamu bafiira Kenya abalala Sudani abalala Congo abalala balemera mu bibira. Banyumiza nti waliyo emizikiti e Kenya abaali mu magye ga Amini mwe babeera eyo n'Obote. Era singa otunula twalina abasajja walona kunyumiza ate twakola programu wano eya mukwano gwaffe Chris Rwakasisi nga nnyonnyola the power he had ng'aduumira ba generals naye yamwambuzaamu engatto yali sergeant private eyamulumiriza
ndi ya kidnapping sergeant agandi nga nsobola okudumira ba general ate nze njogere ne sergeant. So abajasi baffe ate njagalera mukimanye timwe muli baana baffe, muli baganda baffe, muli mikwano gyaffe, mu bantu abakoze descent mulimu enganda zammwe. Oyinza okugamba nti bwe bakuleese Kampala okakanya ab'e Kampala otta ab'e Kampala naye ate nga ababo b'e Busoga ate munno ate ababa ab'e Busoga oba ababo b'Enkole ate munno ate ab'Enkole. So amagye nze mbagamba nti kyandibadde kirungi nnyo wadde babalagira ne mutakuba bantu mu kalulu ne mutakwata bantu mu kalulu bagulako bisangosango poliisi n'amagye, muleke akalulu kakontinuwinge nga bwe kategekebwa. Museveni bw'aba awangudde akuume atule ku ntebe, naye bw'abanga awanguddwa muleme mukakatika ku bantu kubanga there are many people out there ebibakyayisiza Museveni si kuba nti baagala afe naye baagala ddeko wabbali, obwavu bususse, abakwatiddwa obwemage basusse, injustice eri mu ggwanga togirabangako. Gwamala okyali mwana muto, genda mu kkooti olaba amaziga agali mu kkooti, olaba abantu abakya omuntu n'amala mu kkooti myaka 10 omusango teguggwa, misango jeta n'amala mu kkooti myaka 5 yattaka gyaki be babyeko ebyabwe. People are crying n'abakwatidde obwema because of injustice. Yes. Be basibye nga tebalina misango gye baziza bangi, kyokka nga ate abamenyi b'amateeka bali bweru, kyokka nga ate bw'ogamba pursuing justice togenda kugifuna. Injustice eri mu ggwanga era bye bimu ku byagaza Bobi Wine tya tukyuseeko tulabe ye bw'anaatufuga kubanga obutali bwenkanya buyitiridde. Omu ne bakwatira omuntu obwerere ne babakuba emiggo ne babatulugunya ne batukugamba bali mu fridge babayigiriza nnimi, and that happens in a country president waffe mwe yayogerera nti this is a fundamental change, not a mere change of guard. Tenukyukakyuka sinziggu, fundamental, everything is going to change. Omugundu, yes. Okiraba? Si mere change of guard. Sigamba nti Obote avuddewo, Amini avuddewo, ate naffe tujje tubafaananire. Kuba kati ffe bwe tuteeka ku minzaani ne tulaba. Amini was even better. Kwa ye yagamba temutawana na kwonona ssente ze wa musolo zindi life president. Ne kati ne mutegeka akalulu. Kyokka mumanyi mugenda kukwata buli yeesimbyewo oba buli gwe mulaba nti muzito bamufumbiro babakwate babaggalire ne bannaabwe bonna bonna teri kubata babeesigye babakwate. Ekyokubiri teri bafordinga justice. Mugende embalala mukwatireyo abalala mubaleete e Kampala tibazza omusango bagidiza Kampala, n'ab'embalala nabo babakutte. Buli we bagenda bakwata, buli Bobi wagenda bakwata. Kati olwakalulu bategeka kaaki. Ekyamazima singa president waffe yatugamba temutawana na byakulonda mulinde enfuge paka lwendifo oba mutabani wange atekinga over, olowooza bandibadde bataba abantu eruuka? Tekyandibaddewo. Now bandibadde bakwata abantu ne babatulugunya. Sente z'omumusolo ezigenda mu kalulu ate nga nnyingi za mabanja kikisinga okunnuma. Tiwamala bw'otunuulira amabanja Uganda gerina nga gegenze mu trillioni 10. Trillioni emu bwe buwumbi 10. Yes. Trillioni 10 bwe buwumbi emitwalo 10 obw'amabanja gavumenti yaffe bwebanjibwa. Kyokka nga buli lwe tukola budget tetusobola kusaviisinga bbanja ddimalayo. Actually kyetusobola okukola kwe kusasula interest. Ate ng'olaba buli project ekolebwa na ssente z'abagabi ba buyambi. Kati olaba nti tulina obuzibu, tetusobola kuyimirirawo ng'eggwanga kubanga tulina bannaffe abatwala ssente. Kati bakutte trillioni 2 bategeka akalulu.
naye kati trillioni 2 mutegeke akalulu nga mumanyi nti gwe mukategekera tali lwedde kuvaawo. It's just a formality. Yawangula dda yeerangirira dda. Yes. It's just a formality. Yene bino ebya campaign byonna ya campaigninga dda. Kati bino ebyokugamba nti tukuba akalulu already kankubulire. Media zaweebwa dda instructions nazimanyaako. Yeah. Teri kufulumya actual truth opposition oba Bobi Wine nga bw'atambula tambuza campaign mulageeko katono. Bw'omba mugenda kulaga obungi bw'abantu ba Bobi Wine mulage nga batono kuba mu 7. Ndoza nation media yekyagezezzaako okustandinga true okustandinga ku kituufu. Yakivula abagimma bagigamba gwe tojja tukavaringa. Naye nga bano bo ekirala twandibadde tulaba nti kakati ebitundu byonna birina needs. Enguudo, malwaliro, healthcare system, education system. Uganda gains mulimu n'okusomera miti. Amalwaliro mulimu gye bakutwala nga teri bujjanjabi. Nga actually bw'otuuka wali ekisooka n'okutta nga tonnaba kufa bulwadde. Cruising hope ti wano bandeeteddewo ki. Tali mune tewali sente zikwongerayo. Okimanyi nti omuntu omulwadde n'omutwala mu ddwaliro ne mutandika okwegayirira abasawo naawe n'otula ng'omulwaddewo wandibadde omwongerayo singa obadde n'obusobozi omutwala mu KIU naye nga tobulina. Nolaba nti omuntu afa nga tannaba kufa kyokka n'aba ate kihontinga nnyo abantu be singa tubadde ne ssente. Sente zitaliiwo kyokka ne muzoononera ku kalulu. Kyokka nga kalulu muli sure nti tewali gwe mugenda kukkiriza kawangula. Kuba 1980 twakuba akalulu naye nga DPT tekwa kawangula. Ekyo badde tukimanyi. Twakuba akalulu nga kali predetermined. Museveni yamanyirawo nti bagenda kubba akalulu. N'agamba bwe babba akalulu agenda mu nsiko. Kyagulanyi akimanyi nti akalulu bagenda kabba. Naye tagambye bantu kugenda kansi ku nsiko. Agambye mukakuume. Mukakube mbungi ate mukakuume. Yes. Era nze nange abantu mbagamba. Mukuba akalulu mu bungi ne bwe kuba kukabba. Omanyi waliwo wobba. N'olemererwa n'oga nti akinsukkiridde. Ng'akeeka Wempe North nga bwe kali yes. Wanga singa batandika okuba. Kyagulanyi. Kale oli agambye lekeraawo okububala mumanyi nti kati awo baagala tubba. Naye nga Kyagulanyi. Abakulu protest voting ebatiisa bagamba nti tebamanyi kyategeeza alinga abazza mu by'ekinaana. Eri abantu bagamba nti protest vote tebagitegeera. Protest vote. Ogitegeera otya Musumba? Protest vote yali mu nsi gye bayita Philippines. Philippines ogimanyi. Waliyo omusajja bamuyita Ferdinand Marcos. Marcos nga mubbi muzibu ate mugagga muzibu. Mukyala we bw'aba agenda okugula ebintu agenda na bukadde bwa $, n'agenda custom made, ashoppinga France, ashoppinga US, Germany, Bungereza. Gyawulira nti eno eriyo omutunzi ow'ebbeeyi ng'agenda jewelry byonna asobola okwambala n'ayambala obukadde bubiri obwa $. Ye Ferdinand Marcos mukyala we. Imelda Marcos. Kakati omusajja eyali amwesimbyeko yategeka akalulu ogwali sijjukira mwaka oba gwali 93 myaka gyali awo ba 95 emyaka ngyerabidde ne Ferdinand Marcos bw'ategeka akalulu Benigno Aquino n'asalawo addeyo e Philippines bwe yatuuka ku airport we baamukubira amasasi naye ng'akoze olukwo olw'okumutta ye Ferdinand Marcos kwa Benigno Aquino yali ayagala. Abantu ne bagamba mukyala Aquino nti balo bamusse kati gwe tukulembere. Nga bwe banatta Kyagulanyi. Abantu ne bagamba Babbi nti tukulembere. Opposition leader. So batta Benigno Aquino
ensi yonna nekungubaga. Ferdinand Marcos n'alowooza nti amaze naye bajjajja baagera nti awakula ennume tewakula emu. N'olwekyo kati yategeka akalulu akalala. Mukyala Aquino ne yeesimbawo. Akalulu abantu bakakubisa fitina. Baga nti katumukuba akalulu ategere nti twamukyawa, twamukoowa. Abantu bakuba, abakadde, abavubuka bonna bagenda ne bakuba akalulu. Issues zaali ki? Ferdinand Marcos mugagganyo, abantu baavu. Ekyokubiri, family ya Marcos ngagganyo, buli kimu yekimaamidde, abantu baavu. N'akakundi ke abagagga be baalya nabo. Ekyokusatu, amagye yali agakukuziza okutirimbula abantu n'okulemesa aba opposition. Ekyokuna, abantu economy yaabwe yali agyonoonye, healthcare system nga nfu. Yeki yali amanyi kiri eki nti Abamerika bamuwagira kuba baalinayo base. N'ekyo ng'ekyo kyeyesigamyeko. Human rights. Ferdinand Marcos yatyoboola eddembe ly'obuntu n'akunakuna abaali bamuvuganya, abakwata, abatirimbula, abatta, abasiba. Abantu ne beekyawa. Era bwe baakuba akalulu baakakuba in such a way nti Ferdinand yagezaako kabba ne kamulemerera. Ne bagezaako okuvattaaninga results ng'abantu bagaba buli omu alina declaration form. Kati esimu weeziri. Esimu teziriiwo. Kwata declaration form gikuba ekifaananyi. Eyo protest vote. Bwe babba eri eno weeri. Okitegedde? Bwe babba eri eno kikola ki? Weeri. Kikuba ekifaananyi. Ekibaakola Philippines. Okay. Nga records bazirina. Ferdinand Marcos kuba akalulu wali ku polling station tebakabbirawo nnyo. Ne declaration form zimala kuvaayo. Ne bagamba eno tugifuule bwete. Anti bazibajjeeko. Ebitundu bingi nnyo nga tebiriimu bano ba observers. Yes. Oba ba representatives babeesimbyewo abo bakabba nnyo. Era ku luno njagala obbagamba process vote kitegeeza nti bw'obanga owagira candidate wo making sure tomusaba senneegwe genda we yeesimbye obeere kalabalaba w'obululu bwe. Eri kye bakola Philippines. Akalulu kagenda okumala okukubwa nga Marcos kamukubye kyabugazi n'agamba sivaako n'alagira amagye. Hello, Commander, this is President Ferdinand Marcos. Kiri kiti eyo? Sebo kiri bubi. Kati njagala kuba abantu mubagobe ku nguudo. Sebo Commander ndi. Fe tuli bajasi batendeke, tuli pro people, fe UPDF, eye Philippines, tetuyinza kuba bantu nga tuli supposed bakuuma. Nabaka, so what next? Wumula. Si wumula. Nakubira Abamerika kwa bali na base. Mujje muntaase banzijako obukulembeze k'Abamerika kye tusobola okukolera kiri eki. Kukuteeka mu nnyonyi yaffe tukutwale ku base yaffe onoonye gy'onoolaga. N'agamba siva wano ko bujja kuvaawo ku kifuba. Ojja kuleeta obuzibu. Abamerika ne bakwata Ferdinand Marcos ne bamuteeka mu helicopter yaabwe ne bamutwala ku base yaabwe mu Philippines. Abantu baalemera ku nguudo. Ekyali e Philippines bwe bamala okukuba akalulu baagaana okuddeeka. Bagezaako okukwata mu kalulu nga weebali. Aba ne bagenda beeyiwa ku nguudo. Millions of people, every city, every town. Abantu baagaana okudda ewaabwe olw'akalulu. Amagye gaagenda okulaba banatta bameka. Even rounds of ammunition zisobola obbaggwako. Ne bagamba owange bwe natta bano bajja kutta mutabani wange. Nja kutta mutabani wa gundi ate nze batta owange. Ne bagamba we tubireke. Amagye gonna ne gakyuka omulundi ogwo. Ne gawagira opposition leader Mukyala Imelda, Mukyala Aquino. Era bwatyo n'atwala obukulembeze. But over the years ate mutabani waabwe yaliko mutabani wa Marcos. Kabalina bwe baatuka ate ne bajulirira ate ye ng'ayigidde ku kitaawe nti bw'oba omukulembeze tokola gasiya.
kola ekintu ekirungi era mutabani wa Makosi kati kwali ye president ne ati abantu tabayisiza bubi rest kati tubadde tulina opportunity ekyusa akalulu ekyusa obukulembeze mirembe era nkakasa nti president waffe Museveni akyalina that opportunity okubuta mirembe nga tasindikiriziddwa kubanga bwe kibanga kiganye then kitegeeza nti abantu abawaliriza okukola kye batandikoze bajjajja baagera tikami katono okanyomera mitala wamu sandyagadde president waffe underestimating wiru y'abantu okuyimirira okuprotecting eddembe lyabwe after all constitution egamba power belongs to the people ekyokubiri saagala magye gaffe kozesebwa bubi ne poliisi yaffe era kituuma lusoke weddeko lekeraawo okulimba bannayuganda lekeraawo okugamba nti abagoberezi bakyagulanyi basusonkereza simanyi bakubya abasirikale babasirikale babadde bakimawo ki kyabadde kyetaagisa kukuuma ki gwe beerawo kuma bye bagambye nti bagenda kuleetawo bomu nti akola procession ezigenda maaso okukosa traffic flow ngudo zone zikwatirira emotoka kati kansoke nkubuuze business z'abantu president waffe linda obusiru byeboogera tibiri mu magezi soko lindeko president bw'aba atambula batusibira bbanga ki n'essaawa ziwera 2 n'emu n'okusoba every day president waffe disturbing traffic every day lwatambula luli nali mpita ku lubiri yali ava mu bisiyaga ewakayanja okitegedde simanyi ava kugulawo simanyi gate ewa pasita bisiyaga omusajja ali ebisiyaga gwe gyogenda nga gwe president w'eggwanga gwagamba nti olwanyisa ebisiyaga bampitako ku lubiri awo yali ne mukyala we baatusiba nga bu bodaboda nali ku bodaboda nze ni musajja wa bodaboda lubiri lwonna balusiba baasiba amakubo amajasi baliko nibo bodaboda weta va ku kubo tokkirizibwa kubeerako nga president abeerako omukulembeze yalondebwa abantu bwe bagamba ayagalwa si kulondebwa bulondebwa ne ayagalwa jajja tova ku main person who commands a mass party what they call a mass party mass party naye nga ate bw'atambula abantu bafuusingibwa okuva ku kubo president w'abantu ate noforcing abantu okuva ku kubo Kyagulanyi talina na bya stopping kubanga yayita mu buyisi just once lwalumu era yayiseemu abantu bamwagala era baba balina okukwatira you expect the truth is wuliriza abantu bagadde amaduuka gaabwe bagende bawulire Kyagulanyi kyayogera tebaagabaggaza lwampaka that's one abantu beetaddemu ssente bagende balabe Kyagulanyi byayogera olaba baganya okutuuka wali nga beetaddemu ssente naye ne bayimirira ku kkubo waakiri bamulabe si lwampaka tewali yabakwatidde kibooko neffe batuyimiriza nga president ayitawo tulabike nga abamulinze amawulire gagambe president yabadde agenda bamulinze naye nga tewali namungi w'omuntu yakwatiridde ku makubo ng'alinga owa muka Nobert Mao olukuŋŋaana lwe yakubye wankuluku yabadde ne namungi w'omuntu naye nga tomulabako singa yabadde n'obusobozi yandibasombye niyo nalina obusobozi obubasomba waliwo yajja ewambogo lwe yajja ewambogo basomba abantu president Museveni olwo lwe bakwata omuvuka ewambogo basomba abantu lino ekkubo lyaffe lino Sembegu ya road sebo baaliziba nga baliwawo be bawadde t-shirt bangamba pasita naffe jangu twegatteko konza nze ndi munaddiini siriiko ludda lwengwa by the way even now njogerera abantu Kyagulanyi si mulabe wa ggwanga Kyagulanyi tanalya mu nsi ye lukwe Kyagulanyi akampeininga era akontestinga ng'amateeka bwe galagira nga semateeka bw'alagira tewali nsonga lwaki akijjanyizibwa tewali nsonga lwaki akwatibwa tewali nsonga lwaki abawagizi be bakwatibwa tewali nsonga lwaki Kizza Besigye ali mu kkomera ne munne tewali nsonga lwaki Obedi Lutale tewali nsonga lwaki bamufumbiro bano bonna abaana babakwata there is no reason ng'ate tuli mu democracy era nze neewuunya aba benchmarking what do you benchmark
mwe abali abatijjukana abalaba ebirungi bye protecting tebannabakwatira bamwe ne bajja bakwata bwe bannabakwata bwe munaategeera Chris Lwakasisa ebigambo bye mwagano biiga n'okubitegeera ababitegeera babitegeera bwe kiba nti kituufu tugenda mu kalulu then kabeere free era kyobalaba nabadde ndaba ba Interreligious Council baavuddeyo ne babaako bye boogera naye era baageze engero nga bulijjo tulaba nga waliwo abamu abatakkirizibwa kuba nkuŋŋaana zaabwe ate abamu abagira nga bali awo bakitengejja mwandibadde open ne mugamba nti President Museveni wasalawo okuteekawo okulonda lwaki tolagira majeegyo ne gava ku Kyagulanyi nolagira poliisi neva ku Kyagulanyi ne boogeza eddoboozi ery'omwanguka kubanga bw'obanga ogamba nti Kyagulanyi mu campaign za secretary ya government n'abantu be abamukuma ba SFC baba SFC bawaddeyo report li Kyagulanyi ategeka okujjako government abantu bagenda okusinkana baleka abasinkane nze tumi tewali kinnumanga nti ndaba akalulu tewali njawulo aka 1980 kali predetermined ne batuwuddisa ntugenda kuba kalulu yali kivulanga ngamba abantu mukakube ne fitina mukakube ne bidi okay mukakubira ddala era abadde tagenda kakuba genda okakube nange nja kakuba okay buli omu akakube ate buli omu ddembe ly'okulonda gw'oyagala bw'oba wagira Museveni kamuwere ddala n'omutima ogwo okay bw'oba wagira Kyagulanyi totya namu kamuwe n'omutima ogwo retired General Race agamba abantu bwe mala okulonda mu dde wammwe nti temubeerawo it's not part of your right kubeerawo General Race naye kati yaggwa ku mpagala General Race olw'okuba yafuuka genero omanyi kankozesa ebigambo by'owa poliisi nti abamu mulimu lwe basalawo boogere bawulikike naye nga tebagenda kwogera bigambo bizimba oba byamagezi kubanga bw'oba maze okukuba akalulu power belongs to the people kitegeeza ti akalulu ko tokaleka kubbibwa that is article 21 no article 1 of the constitution yes. Power belongs to the people ekyokubiri omuntu alina right to associate ezo ezimu ku fundamentals za constitution yaffe ova ku article 21 noza article oba 19 article oba 28 oba 29 egamba the freedom to associate kati wemanga ndi wa NUP oba ndi wa DP oba ndi wa FDC oba ndi wa UPC oba ndi wa ani NRM ndi wa ddembe okwassociatinga ne bannange ndi wa ddembe okuyimirira wali nga akalulu kamaze okubibwa gwe lwaki oyagala nveewo bakabbe era ogenda kumbulira kinti bakabbe ate nga naawe toliwo kakuku polling station tewali kaabuyonjo singa General Eiso yabadde agenda okubeera ku buli polling station akakuume kuba ye si mubbi awo yandyogedde ebigambo bye ne mbiwulira naye Nalwiso tolina busobozi bubeera ku buli polling station ekyokubiri tosobola kulabira buli muntu kubeera tosobola kusalirawo buli muntu nolwekyo abantu bebanga basazeewo bakuba akalulu bwe bamaliriza babeerewo nga bakabala kuba bakugamba bw'omala okukakuba vaawo abalala bakube naye bwe butuuka okukabala tewali tteeka ligaana kubeerawo kubanga singa kibadde mu ssemateeka nti bw'omala okukakuba toddayo kutunulayo nandiwulidde naye mu ssemateeka tekiriimu kitegeeza bwe mba nkubya akalulu kange ndi waddembe okukakuuma era ekyo kyetugamba nti power belongs to the people okujja kuŋŋamba nti power belongs to the military actually today's interpretation of the constitution is the power does not belong to the people, power belongs to the military. Musima kubedde wenanga tumaliriza kikyofo wasinga mu maaso bino byonna intimidation, the police brutality, involvement of the military, byonna okutisatisa ebigendo bya polling station abali unopposed aftermath ogiraba otya Musumba? Intimidation eriwo today. Intimidating the wrong people. Okay. Beggar has no choice. Mu Bible Samaria
yali besieged for 10 years. Ekibuga Samaria kyali besieged. Siege kitegeeza abalimu tebakkirizibwa kufuluma n'abali ebweru tebakkirizibwa kuyingira. 10 years. Naye lumu abagenge baali awo nga batya abakibesieging the Syrians. Kati lumu abagenge bali awo enjala ebaluma ebakalakase ne bagamba naye bwe tubeera wano tufa enjala. Bwe tugenda mu kibuga tuwaganye tuwaguze tugende waliwo possibilities bbiri. Ey'okusucceedinga ne tuyingira ne tulya kuba emmere mweri. Ey'okubiri kwe kututta ne tutafuna mmere ne tufa amasasi oba ne tufa ebitala. Naye bwe beewundaganye ne bagamba naye tugende. Bwe banaatuttirayo kasane wano tubadde tugenda kufa. Naye bwe banaba tebatusse tunaafuna ekyokulya ne tubeera balamu. Ne bambala ebyalo. Batambulanga n'ebire biranti bivuga. Kati Abassyrians bagenda okuwulira ebide balowooza nti Samaritans bafunye obuyambi okuva e Misiri ne bateekako akakokola tondeka nnyuma. That's how Samaria was freed. That is a biblical story. Bwe tuba tukkiriza mu Bayibuli nga ne President waffe Museveni agikkiririzaamu ne mukyala we ne muhoozi ne famire yonna ne Kayindo tafiire, then Bayibuli bwetyo bwegamba. Omuntu ng'ali desperate nga waali likelihood y'okufa weeri ne waagenda likelihood y'okufa weeri naye bw'aba nga tafudde asobola okufuna ky'ayagala, then people can risk. Kubanga ekitutambuza mu bulamu risk. Business is a risk. Yeah, profit. If you can't risk. Yeah. Kakati olwekyo people are ready to risk this time. Okay. That time tebaali ready to risk. Okay. Omuntu yali ready to risk yali Museveni. Era kye yafunamu kyalabibwa. Katate bwe basoma ebyafaayo n'anyumya obuwangwa obwafa eruweero n'anyumya bwe baakolanga bino abavuka bazze babiwuliriza byonna ne bagana ono waba yagenda n'emmundu 27 n'asobola okulwana n'awamba ate ffe abasoba mu ezo waba yatandika with 27 men ne bwe baba 50 and 27 guns. Kati ate ffe tulina numbers. Ayina ekirala numbers ezo ejje lyonna nga bwe lifaanana ne poliisi temuyinza kubulamu baagala Kyagulanyi. Temuyinza kubulamu bantu bali pro masses. Era kyovulaba nti bwe bagenze Arua amagye gaakolako kye gaagala okukola ne gagana nedda tubaleke. Okiwulira? Eyo yonna gye bayise tubaleke. Ne wano nawo something worse would have happened. Babadde basobola okuba amasasi ne bakubye tear gas ne bagamba we tukome ku ekyo tubaleke. Kitegeeza they've tested the waters. Kitegeeza ti these young people walina determination. Omuntu atalina 1980 nali ready okulwana. Saalina mukyala, saalina baana. Yes. Saalina mulimu, saalina you had nothing to lose. To lose. Kati today nga tulina over 30 million people. Bali below the age of 30. Yes. Bali youthful age. Tebalina kye bafiirwa, tebalina bakyala, tebalina baana. N'ababaddeko n'emirimu gigenze, abagenzeeko ku kyeyo bakomyewo nga n'ekyabatwala bakifiiriddwa, bali essubi balirina muntu ogu asobola okuleeta enkyukakyuka. Bagamba ye Bobby Kyagulanyi. Kati bwe kiba nti that is their hope. Kati ote their hope. Olowooza osobola okusilencinga all the 30? You can't. You can't. You can't. Nolwekyo yebadde dreaming. Nolwekyo saagala gavumenti, saagala bitongole byakwerinda to underestimate the willingness of the masses to rise up. Okay. Nolwekyo baleme kwenyigira mu kubba kalulu ate baleme kwenyigira mu kuleeta kirabikanga awatali bwenkanya mu campaigns.
twagala bana abajasi ne police bensuaringe level ground. Museveni baba tebasobola musibira kubo nga tebasobola kugamba nti ate ataganya ekibuga. Lwaki Kyagulanyi bamu choosing of the same? Lwaki bakwata abawagizi be? Okwata abawagizi ba Kyagulanyi is one signal nti okulonda tekulina fairness gye tugenda kukulabamu. Actually kiwabuwi bantu baagala nkyukakyuka bakooye gamba nti twetegekere ddala. Akalulu kano bwe kaba kaganye ono omusajja si wa kugenda. Naye nandisabye tuleme kutuuka awo. Era president waffe yandiwuliriza the masses n'abagamba akalulu bwe kaba kamukubye kuba bwe ntunula bwe nti nembalamu siraba president wagenda kuwangulira kalulu. Museveni 226 Museveni wa okujjako nga bbye kabbe siraba wagenda kawangulira. Ekisooka buli lukuŋŋaana lwolaba Kyagulanyi lwakuba lunene ate nga tasombye bantu. Ekyokubiri be balemesa okugenda mu nkuŋŋaana be bangi. Actually abagenda mu nkuŋŋaana batono kuba tazigendamu. Ate bawulira nti eriyo tiyagasi bagamba katulinde akapapula. Emundu yaffe ke kaki kapapula. Ndoza kanjogere eri abali mu gavumenti yaffe. Abantu tebeetegese kukwata mundu kukyusa bukulembeze naye beetegese okukozesa akalulu okukyusa obukulembeze. Secondly, beetegese obutakkiriza babbi kubba kalulu. Era bwe bakabba kiyinza okuleeta obuzibu. Kyova olaba kibi nnyo nti 1980 akalulu kabbibwa sandyagadde era saagala n'akatono ku luno kabbibwe. Luli kabadde kabbibwa Kizza Besigye we yatuukira okugamba nti sikyadda mu kooti. Bobi Wine n'agenda mu kooti ate n'addukayo. Kina kikiraga kubanga Bobby si ye yeesimbawo ayina abamugamba weesimbewo. Abantu baagala okukyusa ku bukulembeze balabe ku mukulembeze atali Museveni, balabe ku mukulembeze omulala, balabe ku nkyukakyuka nga za mirembe. That is what I'm dying for. Kyeneetaaga mu 2021 essasi lyakubwa mu bbaati lyange. Essasi eryo sebo nalitereka ndirina nalitwala ku poliisi e Kawempe ne mbagamba mwakubye essasi mu nyumba yange ne liyita mu bbaati lirino naye sigenda ddiba wangenda ditereka ng'ekijjukizo. Nange nkole museum. Story yange obulamu bwange buli nti nawona essasi lye baakuba mu bbaati era ebbaati lyange ekituli weekiri. Gavumenti bwe beeyagala essasi lyayo ebasasula ebbaati lyange. Ekisooka lyakubwa niliyita mu bbaati saalibba. Nalitwala ku poliisi nembaga lirino mwakubye mu bbaati lyange musasule ebbaati lyange ate tusasula ddi kati nessasi litwala kubanga mu mwalikubyemu saaliraga ku TV. Kakati naye saagala tutuuke mu masasi. Njagala nnyo obukulembeze bukyuke emirembe era nsuubira ti akalulu kano bwe kanaakubibwa overwhelmingly ne Museveni n'akala ndi mutuufu bamukubye ekyabugaza abantu bamukooye ajja kuta. Bwana batatadde abantu bajja mufoosinga. Bwana bate bamufoosinze abantu bangi nnyo abali mu magye sikiwa nti buli omu embeera agisanyukira. Nabo bennyini baagala obulamu, baagala continuity. Ne poliisi baagala continuity. Muve mu bino ebyokugamba nti abajasi baliwo kudifendinga ali mbuyiza. Si kudifendinga buli akola ekikyamu. Batuuka ekiseera ne baba naabira mu maaso. Tewalabye is it Mauritius? Madagascar. Was it Madagascar? Abagamba nti sebo president tojja kubba kalulu. Nene omusajja mukulu yani mu West Africa. Omusajja ne bakuba kalulu ng'omusajja tabeera na mu nsi yabeera Bufalansa. Ebiseera ebisinga bimala bweru kyokka buli lwe yeesimbawo yawangula. And Paul Biya. Paul Biya. Okiraba kagamba ebyo kati nga bw'olaba mu North
Moses Ali Ajumani era mwaba Ajumani bwe munaleta Moses Ali pozi yayise mwana opposite bamuvuganya aina muvuganya Moses Ali yandibadde awummula kuba takyetaaga ssente azirina takyetaaga kati omusajja ngoyo walabanya waaki takyalina byasobola kuteesa mu parliament okujjako kubanga ne bagamba nti kale the A's mwanike emikono oba se simanyi ayinza n'ogamba takyategeera nabigenda mu maaso mbw abategeka debate batutegekereyo eya Ajumani ne Moses Ali ajja kubaganya Moses Ali agenda kuteesa biki ate saagala kumuvuma he's a man of age akuze linako wamala naffe eyo gye tugenda Moses Ali gyakola kijaali naye naazina obulungi ava mu ddiiro okiraba kuba Moses Ali has outlived his usefulness that is just a burden ne president waffe Museveni naye era nze nandikubye omulanga bannayuganda mwenna mwetegekera akalulu ate genda okubire gw'oyagala oba oyagala Museveni kamuwe n'omutima gw'ogwo oba oyagala Bobby kamuwe n'omutima ogwo ate womala okukakuba bye bagamba nti mukakuuma mwe mulina okukakuuma teri ajja kukakuuma kubanga ne bano be mugamba nti ba polling agents bamanyi okubawa ssente ne bawaayo declaration forms ne batakola kibatikkokola naye nga nkakasa bulungi nnyo nti akalulu tukakube poliisi mulekeraawo okusoomooza Kyagulanyi gye mukoma okubikola ne mukuba ttiya gaasi mu bantu ne mukuba amasasi mu bantu nammwe amagye abantu gye mukuma okusendinga sigino nti essuubi ly'akalulu ak'emirembe teririiyo ekyokubiri essuubi ly'akalulu ak'amazima n'obwenkanya teririiyo ekitegeeza abantu mugenda mubawa entega nti ono kwota pini evaamu na nnyondo n'olwekyo abajaasi mulina abaana nammwe poliisi mulina abaana muli bannakazadde mbasaba ekintu eki ne baba basindise nti mukuba amasasi temugakuba bantu wakiri likube mu ttaka ate mumanye nti enkyukakyuka bw'ebanga ezze tosobola kugiresistinga be it nga mmaliriza be it was a great poet wamusomako yawandika poem yagamba the essence of life is change omulamwa gw'obulamu nkyukakyuka therefore whoever fails to comply with change n'olwekyo ye yenna alemwa okugondera enkyukakyuka must not grumble teyemulugunyanga when the world leaves him behind ng'ensi emulese emabega ekirala tosobola kuresolinga with change is inevitable nga bw'olaba death bw'eri inevitable enkyukakyuka eba erina okubeerawo ensi teri static singa yali static twandibadde tukyali mu mwaka 1962 nye tuli mu 2025 tulekeraawo okubleminga abazungu tibatukolera ebyobufuzi ebibi batulemesa kino na kino ng'emyaka 4 tubadde n'omukisa okukwata abazungu ne tubakuba ne tubagoba ne tubeeyambulako byonna 40 years is too long a period okubeera nti tukyableminga abazungu kivala nze Museveni bw'atandika okubleminga abazungu n'abayita idiots colonialists n'abableminga for everything that has gone wrong here nze ngamba nti is not serious kubanga emyaka 4 osobola bulungi nnyo okukyusa olaba kati kankuweko kye kanjogere nga munaddiini netumalize musu olaba amakyaki ezigano nga Church of Uganda olaba ne bayimamu b'emizigiti olaba b'ekereziya bamuteeka mu kifo amalamu emyezi 2 n'atandika okuleeta enkyukakyuka omulyango bwe guba gutunudde wano n'agamba tuguteeke wali ekkanisa bw'ebanga erimu abantu 50 n'agamba edda twetaaga ekkanisa ennene wadde eri mwaka tutandika okuzimba egenda okutuuza 10,000
ne batandika ogizimba kitegeeza nti omuntu oyo ali futuristic enkyukakyuka ajagala naye gwe n'obeera mukulembeze twalina Mulago tagaziwanga Mulago bamuzimbira abantu obukadde bwali oba twali oba 4 ku independence oba 5 kuba 1971 bwe bakola census twali obukadde 9 million kakati bwe baba nga bazimba national referral for 9 million toyina kyojongeddeko abantu multiplying 45 million amakubo ge bakola bagakola okutambuza obugazi bwago gagenda kutambuza emmotoka emmotoka emitwalo 2 katuyina emmotoka kakadde nezikyatambulira ku makubo ge gamu luli bakolanga chorus ng'ali inchi 3 ng'emmotoka ziri emitwalo 10 kati emmotoka ziri kakadde bakola chorus inchi 1 akati simanyi obonda bajengene olaba nti ebyo ebintu how do you blame colonialists? Yes. How do you blame ate kakati South Africa balwana okegobako abazungu apartheid amakampuni gonna agali South Africa amanene galimu ba van kitegeeza badachi bazungu South Africans are poor kyokka gwe abadachi bazze wano from ensi y'abadachi Netherlands basose kuwa busente beba supportinga ebyobulimi then bamaze bagambye kati companies zaffe zijja wano katugenda baliisa emmere ey'ebisolo n'ey'abantu naki 40 years in power abantu bote basobola na kulima mmere gye baliisa bisolo kati gwolese y'abazungu and you tell me nti Uganda ekula etambulira mu reverse abakunte tujja kusuka wao twetaaga fundamental change nze kulwange kyobola njagala ya Nyameri ya kyambadde simanyi oba anaakomawo she's a woman I admire yaleeta bubu buy Uganda build Uganda nagezaako jiguza president ye mukyala yekke yali asituse n'agamba president what you are doing is wrong tutino ku empowering abannansi that's why I love that lady Amelia Kyambadde oyo mwagala mu mutima gwange kubanga alina omutima ogugaggawaza bannansi singa bana abalala wamala obwavu kibi bajjajja baagera nti obwavu tebukumanyisa akwagala ne bwe mubanga muli eyo nga mulowooza kulya buli muceere gwe babayise mu nkuŋŋaana babaweeye ebisawo bya ssente muzigabane babawo obukadde kakadde kamu abantu 10 mukakubaganireko n'ebikonde then ate ne waliwo n'ekirala gwe kyotomanyi bazibawa ate ne bazikimenkeera oba ne balinda president n'agenda ne baga kakati tuzze kugabana bambulidde story y'engabana ya ssente president zagenda agaba ekitegeeza ti ekyamazima kiri nti president talina bagaggawaza abagaggawala be baba muli ku lusegere nga basobola okubba naye tunakontinua nga tutya ne gavumenti ng'erimu babbi abakuta tujja kusuka wano twetaaga tukyuse era ku luno bwe muba mukuba akalulu protest vote kitegeeza ba MP ababbi abalya ssente z'omusolo be bawa enguzi temubazza okitegedde bulungi nnyo abo be basobola okuwa ssente titukuwadde obukadde 2 yise etteeka ly'emmwanyi tukuwadde obukadde babawa mmeka babawa 10 bayise etteeka ly'emmwanyi ne babawa oba bwali 5 bayise term limit ne babawa simanyi bombeka bemupye ekikula ekyo temubazza mubayiwe wakiri mulondo omumpyumpya abantu abamu bagenda ne bagamba bati omuyolerero ogujja obudde tumalirize program sumba obudde nagwo ogugenda kufuna nagwo gwagala kulya bwe kuba kulya ng'abaliwo balya nze mbagamba
bano tujja kusobola obbakontaininga kuba bo tebalwana. Omuntu eyalwana awoza nalwana abeera muzibu. Alina contribution abeera muzibu. Tunakwatanira. Uganda y'enkya.